Bazzukulu ba Nsamba abeddira Engabi bakiise ku Butaka Bwabwe Bwanda Buwama mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka eri Mawokota n'ekigendererwa eky'okwanjulira Jjajjabwe ekibiina ky'obwegassi eky'Engabi famire ekigendereddwamu okubayamba okwekulakulanya. Bazzukulu ba Nsamba bano babadde bakulembeddwamu Aloyzious Matovu Joy basoose kwanja nsonga ebatutte ku Butaka era oluvannyuma ne batonera Jjajja bye bamwetikkidde. Omutaka Nsamba Aloyzious Ssalongo Magandaazi alaze obwennyamivu eri abantu abakopperera empisa z'Abazungu olwo ebyabwe ne babisuula mu gguluka. Bw'atyo abasabye okukuuma obuwangwa n'ennono butiribiri bireme okusaanyizibwawo. Amanya ne tugatwala ne tutandika okufuna family names. Amanya ga bika si ga family. Amanya gaki n'osanga Jane Lubega, Josephine Lubega, Joseph Lubega, kati Nalubega alijja akuba okwogera Oluganda muganda muno akuba oyogera Oluzungu lwayita mayanja amaanyi nekola ki. Omutaka Nsamba yeebazizza bazzukulu be olw'enteekateeka gye baleeseeyo obwegassi n'abakuutira okubeera ab'amazima okufuna mu bwegassi. Nga basoose ne bakuteekamamu n'ez'okuprosesinga looni ne basooka bakuggyako emitwalo nga 10. Asabye akakadde oli ku 9 tubeere baaki b'amazima ate bakozi. Omutaka era ayanjulidde bazzukulu be enteekateeka ey'okufuula Obutaka bwabwe ekyobulambuzi wabula nga kino kyakutuukibwako nga bamaze okuteekayo ebijjukizo ebiweesa Engabi Ensamba ekitiibwa. Kwega nti bw'ojja mu mbuga Bwanda toddayo nga bwakoze eki. Abazzukulu bano baliko be bakkaanyizaako ebigenda okubatuusa ku ntikko era bakoowodde bannaabwe yonna gye bali okubeegattako. Ku Butaka abaana bangi tebamanyiiyo, abazzukulu bangi tebamanyi wa Jjajja Nsamba, naye kati bano bafunye omukisa ne bamanyaayo ate Jjajja n'atubikkulira n'ebigenda mu maaso. Ekifo kino kisobola okufuuka eky'ebbeeyi ennyo eky'omutindo. Bano babuulidde Jjajjabwe okusoomoozebwa ku basanga omuli n'abantu abasuuliridde ennono n'obuwangwa. Projekiti ze tusinga okukola ze z'obulimi naye nga amataka ge tulimirako tukyapangisa mapangise. Okulambula obutaka bw'ekika wano mu Buganda nsonga nkulu ddala etasaana wadde okubuusa amaaso era bazzukulu ba Buganda mwenna mukubirizibwa okutuuka ku butaka bwammwe mumanye ebifaayo. Stella Nandawula ne Richard Mwanje, BBS Telefayina Gambuuze.